Oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kale mukama yebazibwe tukulamusako yonna gy'osinzira okutulabira gwali mu ggwanga Uganda n'awali emitala amayanja we bali kutugoberera. Kama tukwebaza kubanga oli mulungi, tukuddiza ekitiibwa n'amatendo. Twandiza okubeerawo okwo mwoyo mutukuvu okutulungamya okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina era amiina nnyo ddala. Kakati nze simanyi nakigenda maaso mu kkanisa oba nze ali mu Stone Age period ebintu nga nyiza okuba mbiraba bulala oba naawe obirabanga nze simanyi nakumanya. Decoration akolebwa mu church, amazina agazinibwa mu church ogana wange bisusse waliwo obutambi bw'endabye ningamba kakati bwe tubanga naffe tutandise okuba nga ab'ensi mutayingira mu kanisa ebirowoozo memories ziri ng'akyali mu kiraabu ne zikomawo nga tewali njawulo eraga nti ali mu kanisa. Then that is very dangerous. Okusumulwa kw'oyo omuntu kuba kuzibu nnyo. Decoration mulungi naye waliwo ekiri beyond. Okuzinda Mukama kulungi naye ate waliwo olabanga kiri beyond. Njagala olabeko obutambi buno. Simanyi nza okuba nga nze alaba obubi. Naye kanisa erina okusetinga standard. Olina okubaawo enjawulo wakati w'omusana n'ekizikiza. Omuntu watuuka mu kanisa ng'alaba difference. Naye omuntu nga we yali mu kiraabu watuuka mu kanisa alaba ng'ate ali mu kifo kiri kye yalimu. According to the decoration, okusinziira ku kuyimba, okuzina amazina. Era waliwo mu katambi ako nina bendabye nengangaba nina amazina gano yagazinyanga mu kiraabu ndaba ataatandise kubanga kiri kiddamu nekimuwambala nirabira nti ali mu kyaki n'akubagali ag'omu kiraabu. Okitegedde, si kibi kuzinira Mukama, si kibi kusanyukira Katonda, naye tulina osettinga standard ng'ekkanisa. Naye tujja kwagala nti we need to accommodate these people, tulina obbasanyusa, tulina okukola obudyusi obukolomooni bwonna obuleeta abantu mu kanisa. It is okay, osobola obukola, naye abantu abo bwe bajja ate balina okuba nga bavaamu the other character. Osoma ebikola by'abatume, abantu bwe baalokokanga baakolanga batya? Baasomesebwa ne bategeerera ddala Kristo ne bennyika mu njigiriza y'abatume. Naye kakati ffe omuntu ajja mu kyaki ne twongeramu ku banjiri alokose ne tutamusomesa, tandika mugamba ogenda America ng'egaana n'abantu ogenda ewaayo ennaku zino. Kakati baligi kuba kakati ennaku zino America oyingira nayo obuzibu kuba yeringa eggulu y'oku nsi abamu nga bwe balowooza. Kakati n'okuyingirayo kati buzibu, kati mugenda bagamba ki? Kale sokolaba obutambi buno buli bubiri mu dakiika nga 2-3 naawe olabeko nza okulowooza mpaayiriza. Naye biiti erimu si eya kkanisa. Oli yakutte biiti ey'emutundwe n'agituuzaamu nina oba bagita batya disclaimer, biiti ya mutundwe, naye nze kyenfuddeko nnyo nga nze ye decoration eyabadde mu kyaki n'ekyokubanga yabadde nga disco light nga eringa kiraabu n'amazina wadde oluyimba lulala naye era olaba baadde balina kale ekyabu kye badde bayimba naye ng'olaba abantu benyogootula bwenyo. Sokola vidiyo eyo okomewo tutemeteme ensonga. God have mercy.
Mukama yeebazibwe. Kansubirwa vidiyo ezo zirabe bulungi nnyo. Baana bazina. Naye nze ekiri mu kkanisa kati ate tekikwewuunyisa by the way. Ekkanisa twagadde nnyo faanansi. We have copied the world. Ebitundu nga 9 ku 10. Kubanga twagala okwakomodatinga ab'ensi. Nate tetwagala ab'ensi bakyuke. Batuuke ku standard y'ekkanisa. Kati tugenda okukomekereza nga ffe tutandise okukyuka okubafaanana. Decoration si mubi. I'm not against decoration. I love decoration so much. Naye muganda wange waliwo ekisusse. Waliwo ekisukka. Ekkanisa yonna neba nga disco. Olwo ogenda n'ogana naye bano kiki? Baagadde kulaga nti beauty y'ekkanisa it's okay. Naye nze kimanyi the beauty of the church eri mu mmere ey'omwoyo eva mu kkanisa eyo. Kubanga wano omusobola ogidikoleetinga n'erabika bulungi n'enyirira okitegeera ne mubeera na buli kyetaagisa naye nga emmere ennamu evaamu okuba nga ate eyamba abantu teewali. Kubanga beauty amataala ebyo byonna projectors n'ebirala tebisobola kukyusa bulamu bwa muntu weewaawo tubyetaaga. Naye ekintu ekikulu ennyo y'emmere n'okwagala kwa Katonda okuyinza okuba nga kuli mu kkanisa eyo. Si mazina abaana okwepisuula ne beetinkuula ne bakola ki. Ekyo tekisobola kuba nga kiyamba omuntu eyazze nga atabuddwa. So nze mbadde nsaba nti kkanisa zaffe era zirina olabika obulungi nga we tufuba nga we tusobola okuba nga tuzibeautifyinga physically. Era tulwaneko, manyi si byangu naye tulwaneko nnyo tusobole okuba nga tuzibeautifyinga even in the spiritual realm. Nsuubira ekyo kiyinza okukola ki? Kiyinza okuba nga ate akiyamba. Muba mulina ssente si kibi naye nti leka abantu ab'omwoyo badikoleetinga ekkanisa. Waba n'okudikoleetinga ekkanisa munnaye olina okuba nga omwoyo wa Mukama akulungamiza otherwise ogenda leeta ebintu ate ebigulumiza sitaani mu kkanisa. Manyi kati ssente zajja. Ssente mpitirivu ekkanisa ate katulabe ekkanisa zaffe zirabike bubi nedda. Ekkanisa zirina olabika obulungi tulina ozidikoleetinga. Naye decoration w'ekkanisa nti omuntu bw'atuuka mu kkanisa alabe enjawulo ya decoration w'ekkanisa n'enjawulo ya decoration w'ebbaala. Nti omuntu alabe nti ate ebyeno biralamuko. Naye ekizibu kye tulina nti omuntu atuuka mu kkanisa n'agaana okyuka kubanga byasanzeemu. Ye w'atuula mu kkanisa omubiri gwe guli mu kkanisa naye nga memory ekyali eri kubanga alaba bye bimwetoolodde. Era amazina agenda kuzina nga ekisaanyi we yeetinkuula okitegeera we yeepiisuula alinga alina empiso ze bamusonsese agira gagino zina. Wadde mu maaso ga Katonda ffenna tuli baana naye ate abaana abalina okuba nga bawa kitaabwe ekitiibwa ekimugwanira n'aba taatawo ntandika okwepiisuula ntandika okwekolaakola obusolosolo. Abazadde taata agamba mwana namunagaani ono okitegeera. So ekkanisa zaffe tuzirabirire physically but more of the spiritual realm. N'abaana baffe abo abayimba baana tubatendese nnyo ebintu ebyokwetinkuula baana ne beepiisuula abaana ne bakola ki. It's not bad naye abaana tubatendeke amazina ag'ekkanisa n'amazina ag'ensi galina okuba nga galinayo enjawulo nnene okitegeera. So ekkanisa ekomekereza ng'ekoppya ensi. Ekizikiza n'ekitangaala bikomekereza nga biringa ebyagala okwegatta ate nga tekiribaawo. Light and darkness will never mix. Tekisoboka. Ekimu kiviira kinnaakyo oyagala toyagala. Tosabira nti ekizikiza kyekyo n'ekitangaala ne mu bulamu bwa bulijjo toliraba ekizikiza n'ekyanganga biri wamu. Era oteekako balubu ekizikiza nga kidduka.
w'ogijjako nga kikomawo ekitangaala kiba kikoze ki kiba kigenze emisana ekitangaala bw'okiraba buziba kikola ki so tulina okubeera abaana b'omusana ekkanisa zaffe leka ziweese Kristo ekitiibwa omuntu agijjemu alabire eddala enjawulo wakati w'ebbaala gy'abadde asiibamu n'ekkanisa naye kirabika ekkanisa zirina ssente empitirivu zetuunuuna obwonoonyi ng'ate oluusi bye tuzoonoonirako tebigenda kukola nnyo impact then muzikolemu ebirala mugende mukole zi crusade kati olingira obutalo bannaye so olabira ddala nga there is another presence era omuntu aba atandise okuzina waati obanga Katonda takuyamba ogenda okulaba nga ojjeyo ag'ekisaanyi ag'omubbaala ag'okwepiisuula ag'okwagala okukwata munno sikwizi so basumba baffe bane tubasaba kapasita tuna abantu abajjudde omwoyo n'okutimba okwo kwetaaga abantu abajjudde omwoyo tetukozesa ssente nti ssente we ziri tusobola okugula buli kimu kye twagala okitegedde tujja kukomekeza nga abantu tubalina naye nga bakonye nga kanisa ejjudde naye nga bakonye tewali wadde n'aka kebayambiddwa spiritual okubanga beeyongerayo mu lugendo lwaki olw'obulokozi bakomekereze nga bajja mu kyaki olw'ebyo ebirimu bye balaba fizikale naye si nti olw'ebyo bye bafuna mu nsi ey'omwoyo ebibayamba aligula abantu kujjulaga ekkanisa Mukama agiwadde ekisa ekkanisa Mukama agitwala wala agijje wala ne musuulamu Ebeneeza Ozana Ozana ni Joy ne musuulamu olwa sister Ozana Joy atujje wala naye ng'amazima yes yabajja wala ayinza okuba nga yabajja ewala ng'ate abadde alina waabatwala naye ne muwagamira Samuel ne musimba ebigamba ffe tezirina gye tweyongerayo ne mukwata ki ne mukwata olugendo olulala Uganda balina akagera akagamba nti ezaawukana ku ki ezaawukana ku ki kuyege zifuuka ezaawukana ku mugendo zifuuka kaasa soma ne mulowooza nti oli abajja ewala yakyabongerayo naye ng'ate mwamwekutulako Samuel ne wabaayo omulala abongerayo so basumba baffe ekkanisa ya Kristo leka ebeere ku standard ya Kristo mu ndabika eri physical ate mo mu ndabika eri omwoyo kwagala kwa Kristo kumaamire ekkanisa naye olaba abasumba abamu nga kanisa bazifuula personal property nga ye kyasazeewo kyekyo pasita agambye kino pasita tawabulwa pasita mukambwe muzibu okwagala tebakulina okitegeera ye pasita alaba mutuukirivu emirundi 1,000 naye nga naye ensobi z'alina mpitirivu akuba tebamugamba naye nga yalaba mutuukirivu emirundi 1,000 okitegedde nga yalaba wa mwoyo nnyo kati obeera n'ekkanisa efaanaganako weetyo eyinza okuba nga olugendo lwayo luyinza okuba nga luzitoyi nga terina kwagala abalimu bonna ba mwoyo nnyo batuukirivu naye ng'ate ensobi ze bakola zisinga naawe omwonoonyi okitegeera so ekkanisa leka ebeeremu okwagala kwa Katonda kwe kuba ku taking over love of God okwagala kwa Katonda kubikkako buli kimu n'ekkanisa kati zo zitambulira mu nsawo z'abantu komandi oli kyayagala kyekyo wagoba mu kkanisa fuluma genda kati n'omubuuza ekkanisa kkanisa ya Kristo ekyokubiri gwogoba weetaaga akyuke kati ate mu nsi omusindiseewa so Katemba ali mu kkanisa muganda wange oyinza obutakola ki oyinza obutamutegeera naye byonna tusaba ekisa kya Katonda omwoyo wa Katonda ayongere okuba nga ate aluŋŋamya ekkanisa
Lwemekola Musumba yagambye tutimbe we tuti, Musumba yagambye tukole we tuti. Musumba ayinza okuba nga alina ye nga ye omuntu kuba naye muntu, ayinza okuba nga alina by'ayagala naye nga biri mu kwagala kwa Katonda. Si nti Musumba buli kyayogera kituufu, nti Musumba kasita ayogera oli ye Mwoyo Omutukuvu. Era mukwano gwange sijja kwerabira yanga jamii lusoko tuwulire ntwalumbibwa tulina omuwala ye yatuwa n'olunaku buli Lwakusatu abatuuza saako the day of the Holy Spirit. Olunaku lw'Omwoyo Omutukuvu, Omwoyo Omutukuvu n'ayogera buli omu n'amubuulira gw'oli wooti gw'oli wooti gw'oli wooti, gwe n'ogeza ogamba nti ate gwe tolina kulaba, gwe Katonda saakulaga ng'atuulibwako Omwoyo Omutukuvu ali wali. Kano imagine eyo y'abantu baveeyo n'eyo n'eyo. Namuganze mujye munyanirizeeko tutuule mu saako eyo. Oyo aba yeetaaga mukuba empi ez'Omwoyo Omutukuvu. Nga mizimu gwe atudde mu muwala ono muveemu mu linnya erya Yesu. Negikola ki? Negimuvaamu. So Sitaani ali awo yabalagula bo bamanyi nti Mukama Katonda yayogera. Kale kaneetolemuko katono wenkomawo bingi bye tugenda okuba nga ate tukwatako naye nga sinagenda. Kristo muwa obulamu bwo. Gamba Yesu nkwebaza olwaleero, nkuwa obulamu bwange obeera omulokozi era Mukama waabwo. Saasira obutali butuukirivu bwange, onaze n'omusaayi gwo ntukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amina era amina ddala. Ndowooza kaneetolemuko katono wenkomawo bingi bye tukyalina. Amakya amalungi. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.